mwami Moses Sebirokwa ate ninawo ne muwala waffe Aliza Sebirokwa. Baaniriza nnyo mwenna mu Mukama waffe Yesu Kristo. Neeyanzizza okumpa omukisa guno okuweereza nkyene ya leero. Njagala okubaza Katonda olw'omukadde Kasule. Mukama waffe yeebazibwe nnyo okujjanjaba. Naffe ffenna atujjanjabye. Mukama yeebazibwe. Amiina. Naweebwa omutwe gw'ekyokuyiga kifulumemu ne mbuuza omuteesiteesi ow'Oluganda, buno bunnabbi kiki ky'oyagala njogereko? Bwe mwali mulonda omutwe kiki kye mwali mulowoozaako? Kituufu Mukama atugamba okukifulumamu buli kiseera buli kiseera. Njagala okubaza Katonda kubanga ankuumye ate era n'akuuma n'abantu bange. Katusabe. Oli mutukuvu Mukama Katonda Kitaffe Ayinzabyonna, erinnya lye eddungi ligumizibwe liweebwe ekitiibwa. Tugenda okwogera ku kigambo ky'okwejjukanya tuteekateeka Mukama olw'obwakabaka bw'obujja. Tusaba Omwoyo Omutukuvu atuluŋŋamye ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Emyezi 2 emabega nali mulamu bulungi. Era nakeera wiiki yonna nakola nga ndi kawerette. Sabbiiti n'etuuka ne nzuukuka nga ndi mulamu bulungi nnyo. Ne neeteekateeka ne nvuga emmotoka yange Mazda CX-5 ne ŋŋenda ku kkanisa. 2021 omukadde anzijukizza. Mazda CX-5 2021. Ne ŋŋenda ku kkanisa. Ekkanisa yaffe engeri gye baagikolamu, tulina essayidi gye tukolera ebintu ebirala ng'okusoma lesoni na biki. Kakati bwe tumala ate ne tugenda mu main church building okusaba. Kakati gye tusomera lesoni eyaffe ey'Abafirika, wansi mu basement bwe tuba tuvaayo waliwo amadaala g'oyambuka then n'olyoka ogenda mu kkanisa main church. Mba nyambuka amadaala ne mpulira ka sharp pain mu vviivi lyange lino erya kkono left. Ne ntandika ne ŋŋamba obukadde nabwo bunkedde. Ne njiraagirawo ne ntambula paka mu kkanisa. Bwe natuuka mu kkanisa, olwo puroguraamu yali mpanvumukko. Twalina okubatiza, twalina okukola ki, so neerwawo. Naye bwe tutuuka mu kkanisa ŋŋenda okuwulira ng'evviivi okugulu kweyongera okunnuma. Naye ng'okugulu nsaasobola okukufunyulula bwe nti. Ne nkufunyulula gwe nali ntudde naye ne mugamba wayi okugulu kuno kunnuma. Saaviisi n'egenda mu maaso ne tusaba ne tuyimba. Awaasooka wonna nayimirira bwe baagamba nga tuyimirire tusabe tuyimirire tuyimbe ne tuyimba. Naye saaviisi bwe yaggweerako mu ssaawa nga 2 n'ekitundu bwe baatugamba okuyimirira okuyimba oluyimba olusembayo nga sisobola kuyimirira. Okugulu nga kunnuma nnyo 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 nnyo. Ne ŋŋamba munnange eyandi wano okumpi nti wayi nkwataako nnyimirire. Ne kigaana ne nzirawo ne ntuula. Oluyimba ne nduyimbirako awo ne ndumaliriza. Mu kasonda awo we tutuula Abannayuganda abasinga obungi we tutuula. So bwe tumala okubuulira twebuuzabuuzaako awo ne tufuluma. Tulina n'akasonda kaffe akalala awo ebweru era ne tuddamu ne twebuuzaako. Naye abantu basituka nga nze sisituka. Nga bwe lwengezaako okusituka bwe nti ng'okugulu kunnuma nga kugaanye nga I can't stand. Tuba twogera awo omu ku basumba baffe n'ajja. Kyava agamba, I think you need a wheelchair. Nze nno nga n'okuseka nseka. Omusumba naawe ate tokisussa. Wheelchair ebeeramu bantu balema.
naye mu wisdom ye ng'omusumba n'agenda n'aleeta wheelchair. Kyewuunyisa nava mu kkanisa eyayingira nga neetambuza nga nkoona bulungi akakondo kange, nafulumira mu wheelchair. Obulumi wano mu Amerika we nasooka okuwulira bakubuuza obulumi buli ku 10 buli mmeka, nze ndooza bwali bususeewo ku 10. Ne tufuluma wabweru, abantu be nasomye nabo lesoni ne bandaba nga nfuluma ku wheelchair. Nalaba abantu ab'emirundi egiwerako oba engenda okubannyonnyola enkyene ya leero mu scenario eyo yonna. Twalinawo abasawo be tumanyi nti abo roobu tabula mu nsawo ye, oyo yali Joan Kyeyune. Era kyenava ngamba yali anzinaanye, gamba mukyala Kyeyune atuwe ku karoobu wano. N'adduka mukazi wattu mu mmotoka n'aleeta akasiiga n'ansiigako, yo naye katanzike. Yeerabira nti awantu wannuma n'ansiiga ne mga komaawo lekeraawo. Waliwo abantu abaali bandabye nga nnyingira mu kkanisa nga ndi mulamu. Era bwe baakyuka bwe bati nga bandaba nzijira mu wheelchair, ne feesi zaabwe naziraba nga ziriko ebigambo bye batayogedde. Nga buli omu abuuza, obadde ki? Lwaki otudde ku wheelchair? Obadde ki? Nga nze nseka n'okuseka n'obulumi nga bunnuma naye nga nkyaseka, ngamba okugulu kugaanye. Era nga tuteesaamu awo ne mukyala Sebirokwa tugende eka, nze ninayo ka spray kali tekalemwa pain. Naye bwe tufuluma wabweru waaliwo abakadde abalala. Bannayuganda tulina omuzze, bwe tufuluma wabweru tusooka ne twekuŋŋaana ffennaawo ne twebuuzaako wiiki yabadde etya, ne twogerako ku Luganda awo, kubanga wakati mu wiiki tuba twogera Luzungu. Bonna baali bakyaliwo. Amaloboozi ag'enjawulo ne gajja gye ndi. Waliwo abantunuulira n'ebigambo ne bibabula. Oyo yali mukadde Sebirokwa. Namulaba nga ntunuulidde ng'atidde, nga talina na kyakuŋŋamba wadde okumbuuza nti obadde ki. Oluvannyuma ennyo nakitegeera nti ye yalaba beyond okugulu kuno okunnuma. Waliwo omukadde omulala, James Kivumbi, ye yantunula mu maaso ng'awulira tunyumya awo ne mukyala Sebirokwa tugende eka. N'agamba go mu emergency, genda mu emergency room kati. Tomanyi kiki kikutuuseeko. Mu bantu abaayitaayitawo awo, waliwo abantu abaayitawo ne babanga abatalabye na kulaba kiki kibaddewo. Tebandabangako mu wheelchair, naye baayitawo obuyisi ne beeyongerayo nga tebanyeze wadde okumbuuza nti owaayo obadde ki. Omusumba waffe main church pastor ye yasoose ye musumba owokubiri. Bw'afuluma bw'ati Mr. Pastor Scott n'andaba. Nambuuza Aaron obadde ki? Nga siyinza kukinnyonnyola. Musajja wattu n'adduka n'agamba tulinawo bano baddokita wano, kangende nfuneyo wano dokita ajje. Naleetayo dokita omu, dokita n'antunuulira in a calm manner n'aŋŋamba genda mu ddwaliro, they will find out kiki ekikuluma. Bwe tutuuka mu emergency, Mukama yatusaasira. Nga tetunnatuuka mu emergency, nalina okuyingira mu mmotoka, nve ku wheelchair kuno bannyingize mu mmotoka. Kaakati awo ne wabaawo kalumanywera ng'Omuganda bw'agamba. Amagulu nga mmaze okusitukamu enti ku wheelchair ne ntuula mu ntebe, amagulu okugasitula okugaggya ebweru gayingiza mu mmotoka. Abooluganda kyatwala abaami 2 ne baŋŋamba omanyi kati tugenda very fast. Ne bagasitula gombi omulundi gumu ne bagawugulawe ne bagatuuza mu mmotoka. Ne tugenda. Era ng'omulangira wa Yesu bw'abeera, mmotoka zamperekeranga 4. Nga nze nkyanyumirwa omukolo, nkyanyumirwa attention buli omu gyampadde. Ne tutuuka mu emergency, njala kwebaza Katonda
ne bantwala mu x-ray nga tewali ggumba lyamenyese. Kakati bwe bamala ne bagamba twongere tunoonyereze kiki ekibaddewo. Omusawo agenda okukwatakwatako ng'awulira evviivi libootaboota. Kyava agamba nti katukole ultrasound. Ne bakola ultrasound ne bafindinga out nti okugulu kwalimu amazzi oba ku vviivi awo nga mulimu amazzi naye nga tusobola na kunnyonnyola gavuddewa. Kati kyava ŋŋamba nti olw'okuba peyini gy'olina kati already tumaze okutegeera kiki ekigireeta, tugenda kukunaambingawo tuggyemukko ku mazzi ago tumale tukukubeewoko ne peyini kiira obulumi bukole ki bukendeereko. Kaakati awo tulyoke tumaze tutwale bino bye tuggyeemu mu laabu tulabe ekiriwo. Yinza okuba infection. Siibalwise eyo ng'omusawo ajja nga bankolako. Bwe bamala okunkubawo penikiira ne mpulirira ddala nga kiri bulungi nga n'okugenda eka nsobola okugenda. Awo wonna nze sinnategeera kiki kyambaddeko. Nategedde nti okugulu kwalwadde naye nga sinnategeera buzito ki obw'ekintu ekintuuseeko. Kaakati tumaliriza nga baŋŋamba results zijja kudda mu ssaawa nga 3, kati ogenda kuddayo eka. Ogenda kubeera ku painkillers, results we zinadda ate tulabe kiki ekiddako. Kyebaava baŋŋamba nti tugenda kukuwa crutches. Awo obwongo bwange we bubikkukira ne ntegeera extent ki injury gye nfunye kyetegeeza. Actually obwongo bwange ne bubikkuka ne ntegeera singa si bukuumi bwa Mukama osanga nandibadde nfudde. Ne bampa emiggo 2 nga simanyi na bwe bagitambuza. Ne banjigiriza tukwata kuno okugulu okulwadde kubeere nga kukopinga bwe kutyo obeere ng'otambula. Ekintu kye nalowooza nti yali masopuulu, ekintu kye nalowooza nti kyali kitono. Bassebo ne bannyabo nava mu ddwaliro nga ndi ku miggo. Mu bulamu bwange sirowoozangako nti nditambuza ku miggo. Tekinzigirangako, sikirowoozangako. Era awo wentegeera kiki ekyali kintuuseeko. Awo wentegeerera singa tegubadde mu mukono gwa Katonda nandibadde nsobola okufa. Wiiki ezaddako nakolera waka era nga ndi mu nnyumba ng'era ntambuza muggo nga okugulu tekusobola kusimba. Painkillers bwe zaagenda ziggwamu obulumi ne bukomawo. Neebaza Katonda nti essaawa bwe zaayitawo results ne zijja nga tewali infection, temuli arthritis. Naye ate ng'okugulu kukyakola ki? Kukyannuma. Bwe natunuulidde nazzeeyo nga ntegeka samoni eno ne ntunuulira the whole day olunaku olwo. Ne ntunuulira ennaku ezaasooka ng'olunaku olwo terunnatuuka ze nayitamu. I never knew era saapulaaningako nti nja kugendako mu emergency room. Program y'okwolwo olunaku tekyalimu. Naye kyabaawo. Kyandaga ki? Ti death can strike any time, any minute. Teweetaaga kugyetegekera nti leero kanneeteeketeeke mbeere wano ŋŋenda kufa. Oyinza okulooza nti ogenda kufa n'otafa, oyinza n'okuba nga oli mulwadde. Bino bye nayiga era bwe nabadde nteekateeka samoni ya leero. Waliwo ebintu ebibeerawo mu bulamu bwaffe.
Waliwo lessons ezibeera mu bulamu bwaffe. Waliwo obubaka bwe tuwulira mu bulamu bwaffe. Naye ne tutabutwala ng'obw'amaanyi. Mirundi emeka omubuulizi gy'ayimiridde ku kituuti n'abuulira Samoni ng'alinga amanyi ebikukwatako. Mirundi emeka omubuulizi gy'azze n'ayogera n'akugamba you need a wheelchair. N'ayogera obubaka bwe n'akugamba you need a wheelchair. Ng'olabira ddala akwatidde ddala awali obunafu bwo. Oyo abeera Katonda ng'akulabula nti owooluganda you need a wheelchair. Obudde tewali, essaawa yonna osobola okuzikira nga tetunnaba kulinda kiri ekibuga kye tugamba abantu nti mukifulumemu. Mukama atulabula buli Wednesday, buli Tuesday, buli Sunday, buli Sabbiiti n'aleeta obubaka n'akubuulira. Waliwo ababuulizi abajja n'ayogera n'olowooza nti yategedde ati ebinkwatako. Naye nga Mukama azze akubuulire nti you need a wheelchair mu bulamu bwo obw'Ekikristaayo. Waliwo omubuulizi ajja n'akugamba you need to go to the emergency room now. Ebiseera ebisinga obungi tuwulira obubaka ne tugamba n'okugamba nkubuulire gwe bwe wazze okubuulira wazze kubuulira nze. Simanyi oba wategedde otya ebinkwatako. Naye ebiseera ebisinga tetutwala bubaka obwo Katonda bw'atuwadde. We don't will ourselves to the Lord. Waliwo omubuulizi lwajja n'ayogera ku kibiito kyennyini nga te naawe okimanyi. Waliwo omubuulizi lwajja n'ayogera ku bifa mu makaago nga te naawe obimanyi. Okwo kubeera kulabula. Basebo ne bannyabo nga tetunnaba kufuluma mu kiri ekibuga kiri kubanga ffe tebakyatugamba kukifulumamu, twakifulumamu dda. Atugamba Yesu tufulume mu bibi byaffe. Tweteeketeeke olw'obwakabaka obugenda okujja. Bayibuli egamba nti n'abo abalamu abalibaawo mu kiseera ekyo omanyi otya oba olibaawo? Omanyi otya oba ogenda kuzikira kati? Oba bw'oneebaka ekiro kya leero tookeese. Saamanyaako nti ngenda mu emergency room. No? Era natulawo ne ndowooza if it was death nga yenzijidde singa ndirudda wakati. Twogera ne lesoni olwaleero twogedde tugisoma ne bagituleetera buli kiseera nti omufu taliiko ky'amanyi. Kubanga bw'omala okufa ebibi byo bigenda naawe, ebibyo bikomaawo. Basebo ne bannyabo ebyawandiikibwa bino ebimu they do not apply to the people outside the church. They apply to us. Katonda aba atulabula nti omukka gwe bwe gunaggwamu bwe guti ojja kuba tolinaayo kyasi ndala yeetereeza. Bijja kuba bikoze ki? Biwedde. Are you ready? Singa omukka gukuggwamu kati oyinza okwogera n'ogamba yes mu Mukama waffe Yesu ŋŋenda kwebaka, Yesu ansange era bw'alijja nze omu ku bagenda okuzuukira. Njagala tutunuulire obubaka Katonda bw'atuleetera. Katonda aleeta ababuulizi ab'enjawulo. Katonda ayinza okuleeta omubuulizi ng'alinga omusawo oli omusumba gwe yayita. Very calm. Nayogera ebigambo bye. Nakapa genda weenenye. Owooluganda kino kye weetaaga okutambuza obulamu bw'Ekikristaayo. Abooluganda, amagezi Katonda g'atuweereza, obubaka Katonda bw'atuweereza ng'atugamba tufulume mu bibi byaffe, tweteeketeeke olw'obwakabaka obugenda okujja. Tubireka wano ku mikutu, tubireka ku bituuti, tubireka ludda wa? Ng'abasawo bo baayongera okunoonyereza. Results bwe zajja
temuli infection gye badde balowooza, sirina arthritis, ne bagamba kakati ogendagenda mu sikaani ennene bagiyita MRI. Tulabire ddala kiki ekikola ki ekikuluma. MRI neetuuka nga bayiseewo weeks 2 ne ŋŋendayo. MRI negamba nti vivi lyaffe lino Mukama Katonda yalikola nga lirina obububi. Kakati akabubi akabikka wano mu maaso kaayabise. You teared it, we batwe bayogera. Kaayabise, kakati amazzi agakuuma amagumba gano obuteekuuta ne gafuluma. Era ndowooza katulabe bw'onoofaanana tuyinza okutwala ne tukulongoosa. Waliwo Katonda waaweereza obubaka nga buzze kulongoosa ggwe, nga buzze okukulaga obubi bwo bw'olina. Kyeyavudde agamba mu Matayo 24:42 nti kale mutunule kubanga temumanyi lunaku bwe luli Mukama wammwe lw'alijja. Naye nze mbagamba timutunule kubanga temumanyi lunaku okuwummulako oba okufaako oba essaawa weenetuukira. Bayibuli ekirungi etuwa ebyokulabirako bingi. Egamba ng'eyogera ku Enoka, ng'erifaringa ku Enoka nti Enoka omuntu eri mu Genesis Bulubereberye 5:21 yali ayogera ku Enoka n'agamba nti Enoka omuntu alinga omutima gwange bwe gwagala. Wulira Katonda ng'ayogera ku Enoka. Enoka alinga omutima gwange bwe gukola ki? Bwe gwagala. Tuyinza okugamba nti tekisoboka. Tosobola kubeera wano mu nsi n'obeera nga ddala ddala oli bulungi. Kisoboka kubanga abalala bakiyitamu. Katonda bwe yali ayogera ku Yobu yagamba nti Yobu was blameless and upright. Katonda bwe yali ayogera ku Dawudi yagamba nti Dawudi alina omutima ogulinga ogwange. N'olwekyo bassebo ne banyabo kisoboka. Kisobokera ddala okubeera ku nsi kuno nga tweteeseteesa olw'obwakabaka obugenda okujja. Nze kyenkana ninga eyalegako ku kufa. Bwe namala okutunulira scenario we nategeerera lwaki feesi ez'enjawulo zaaliwo mu scenario eyo. Oluvannyuma nga maze okukitegeera ekyo kye nava mbuuza omukadde Sebirokwa ne mugamba nti lwaki wali otunula bw'oti ku lunaku luno? Nagamba nti nakutunuulira nga ndaba nti kibadde kisoboka okufa. Mwami Mamuliye yaŋŋamba nti ne bwe bandiŋŋambye nti ofudde sandikkiriza kubanga twali tutudde ffenna, ye yafuluma manguko kubanga waliyo potluck n'agenda eri gye tulira potluck okuwa abaana emmere. Agenda okufuluma nga ndi mu wheelchair. Bino bye yaŋŋamba nti ne bwe bandiŋŋambye nti ofudde sandikikkiriza nti ofudde. That is the space between him and me gye yamala nga tandaba. Bassebo ne banyabo, death can strike anytime. Tuleme kuzannyisa bigambo bya Katonda byatuweereza buli ssabbiiti. Tuleme kuzannyisa bintu bye tuwulira. Bassebo ne banyabo, Museveni sidde n'akugamba emirundi emeka nti omuntu bw'afa afiira ddala. Tabaako kyaddamu kuwulira okutuusa Yesu Kristo lw'alijja. Abamu tuyinza obutafuna chance nga nze gye nafuna okudda engulu. Oyinza obutafuna chance yenenya. Eyinza obutaba accident nga nze n'osirika. Naye bw'oba osirise kati gwe weekubemu ttooki. Bw'oba osirise ddala ddala
okulabira kwa Katonda badde okuteeka mu nkola oba Bayibuli yegamba naye nakiwulirako nti amanyi ebingi alibuuzibwa biki bingi n'amanyi ebitono alibuuzibwa bitono naye kakati gwe babuulira buli sabbiiti mu wiiki n'owulira summons 4 naye n'osigala mu bibi byo Katonda n'akuweereza abantu ne boogera naawe oli najja n'ayogera ku kibi kyo kyennyini ky'omanyi ky'okola n'osigala ng'okyakirimu. Basebo ne banyabo tewali agenda kutulabula ng'okufa kutuuse. Olunaku lwo lw'onoofa oyinza obutalumanya naye okusaba kwange kuli nti let us be ready. Let us be ready. Katonda bw'atuleetera okulabula okuwulire tuve mu bibi byaffe twenenye. Tuwulidde obubaka okuyita mu nnyimba. Ambassadors of Christ bayimba nti jangu tusome ebbaluwa yiino evudde mu ggulu ereese kulabula kubanga Katonda waffe ayagala tuwone tuleme okuzikirira. N'owulira oluyimba n'owulira endongo n'onyumirwa n'osigala nga bw'oli. Calvary Ministries agamba suula byonna ebyo by'owambatidde simanyi oba oluyimba olumulumanyi ebyo by'owambatidde bikooya suula jangu eri Yesu. Wow. Basebo ne banyabo Katonda waffe atulabudde tetulina kyatukwekwasa. Katonda waffe atubuulidde biki ebitukwatako kuyita mu summons. Katonda waffe atulabudde biki ebitukwatako kuyita mu nnyimba. Katonda waffe atulabudde okuyita mu lesoni. Abatasoma lesoni mbasaasira. Oba kubanga ennaku zino toyinza kwekwasa nti sisoma lesoni. Osobola okugiwulira, osobola okuwulira abalala nga bagidisikasinga ku mikutu emirala, nawe n'obaako ky'otegeera. Tulina omukisa nti tulina ebitabo ebyokusoma, nze siri musomi mulungi wa bitabo. Naye bw'obanga olina omukisa ogw'okusoma ekitabo, bw'obanga olina omukisa oguvuga miles ne miles ng'ogenda okukola, listen to something that can help you spiritually. Genda ng'owuliriza lesoni. Genda ng'owuliriza obutabo audios gye buli obw'ebitabo byaffe eby'obunnabbi n'ebirala. Beera mu mbeera ekulowozesa nti essaawa yonna omukka gunzigwamu naye bwe guba gunziweddemu sayidi yaani gye ndiko ndi ludda wa. Kyenva mbayita enkyene eyaleero basebo ne banyabo saagala kulwawo nnyo. Kyenva mbayita enkyene eyaleero nze ng'eyalegako ku change of program in just a split of time like this. Mbakoowola nga mbategeeza nti obubaka buno bwonna bwe tufuna kabukole mu mitima gyaffe. Tweteeketeeke olw'obwakabaka obugenda okujja kubanga tomanyi when death will strike. Fuluma mu ebyo ebibi by'okola by'omanyi ebikulabuddwa okuva ku mwaka paka ku mwaka. Weeweeyo eri Katonda wo obunafu bwo obumanyi. Obunafu bwo buyinza okuba kuba bitundu bya 10. Obunafu bwo buyinza okuba mu ku lugambo. Obunafu bwo buyinza okuba mu bubbi n'okubba obubbi ng'obba Katonda. Obunafu bwo buyinza okuba buli omu amanyi obunafu bwe nze nange obwange bumanyi. Naye buli lwe tufuluma buli lwe tuyingira tukitegere tuyinza obutadda. Nabanyumizaako omwami gwe twali naye wali enajja nankumbi ku kkanisa. Tunyumya twogera Sande baleseewo emmotoka yaabwe ku sabbiiti yagaanye okutandika bazze ku Sande ku makya bagiteekemu ebikola balabe nga bagiggyawo. Bazze ne battery empya bino byenjogerako kati ye mukadde Kasula abimanyi. Bazze ne battery empya bagamba battery erabika yenfu bataddemu battery. Bagenda okunyenyeeza bwe bati ngere emmotoka teyaka. Kaffe yiyo abooluganda ago si mafuta. Kugalinga amafuta. Tumaze okukubaakubawo olwali nga bw'omanyi abavubuka.
Sawula akutte akadomola. Abamanyi najja n'akumbi. Asaze oluguudo kubanga petrol station ziri side y'eri. Agula amafuta ateekemu n'ekyamafuta tukirulinge out. Tunoonye kiki ekiruma emmotoka. Tugenda okuwulira ekintu nga kikuba tu. Ffe abaali eno twali kumpi n'ennyumba y'omusumba, mwami Ssemwogerere n'omwami omulala kubiwe Nnanga Ssemambo. Abagamba, tugende tulabe. Ne Idris, tugende tulabe tebabanga batomedde omuntu waffe. Bwe batuuka ku geeti y'e Najjanankumbi n'abalaba bakomyawo nga bakutte ku mutwe bwe bati. Mbabuuza abaayi kiki? Tisawula emmotoka emukoonye. Konza abaayi. Ate mukomyewo bukumi tugende tulabe nga tumutwala mu ddwaliro. Ne bagamba tasobola kuba ng'awonye. Emmotoka yamukoona n'emwambusa waggulu n'avaayo n'agwa ku byuma ebyo bye mulaba ebyo ebyawula enguudo bwe biti. Oluguudo lw'Entebbe. N'azikira. Omuntu gwe tubadde twogera naye kati. Wayiseewo emyaka egiwera naye ne buli lwe nkyogerako mpulira ng'ensiso enkwata. Ng'azikidde. Abooluganda ne bagenda, abantu batandise okuŋŋaana, oba waawa, oba nti bannaye waffe wano ku kkanisa. Ne bamusitula nga bw'ositula enkoko efudde oba embwa. Ne bamusitula ng'omukka gumuweddemu, ne bamuleeta ku kayumba k'ekkanisa. Akuuma geeti mwabeera nga bwe tulinda police. That was sad. So sad. Nti in a twinkle of an eye like this, ebintu byali bikyuse. Ne tutandika kuteekateeka, ye bamuziika wa, ye mukyala waali kuki, ye bannange. Kwegambe ebintu ebyali bwe biti ne bikyuka ne bifuuka bwe biti. Nzize wano okubategeeza bassebo ne bannyabo, the death can strike anytime. Tuleme kuzannyisa kirabo kino Katonda kye yatuwa eky'okumutegeera. Tuleme kuzannyisa kirabo Katonda kye yatuwa okufuna summons ez'enjawulo okuyita mu wiiki. Tuleme kuzannyisa Katonda kye yatuwa akutuweerezanga obubaka okuyita mu nnyimba. Tuleme kuzannyisa ekirabo Katonda kino kye yatuwa. Tweteeketeeke olwo Kabaka okugenda okujja. Nga maliza obubaka bwange ekyene ya leero, nzize kubategeeza nga tetunnaba kutegeeza bantu balala ku kifulumamu. Zino ennyimba zibeera zaffe. Buno obubaka bubeera bwaffe. Bagamba nti n'omuntu bw'afa afiira ddala. Tunonooza nnyo amakanisa gali kubanga bo basamira, kubanga bo bakola ki. Mirundi emeka gy'osamidde ggwe? Tukutte mu bibbo nga bali. Naye mirundi emeka gy'osinzizza ebintu ebirala okusinga Katonda eyakutonda? Nolwekyo obubaka bwange ekyene ya leero, let us draw closer to God. Amina. Because death can strike any time. Any minute. Wobadde tokirowooleza. Wobadde tolowooleza. Sinayogerako na mukadde Kasule. Naye bwe bagamba nti mukadde Kasule alwadde bamututte mu theatre. Mukadde Kasule atambula miles 5 bulijjo gwe neegomba wano. Naye nange luliba lumu nja kutuuka mukadde Kasule oyo tambule miles 5. Bassebo ne bannyabo, tweteeketeeke. Waawo. Tweteeketeeke. Bwe tuwulira obubaka tuleme buweereza balala. Oyo nno Aaron abadde ayogera ku Jennifer. Abadde ayogera ku Jennifer yennyini. Oyo Jennifer oba Jennifer awulidde atya ng'oli abuulira? Tokigyekubemu. Ogambe naye nze ndi ntya. Ndi ntya. Obubaka buno bwonna Mukama abutuleetera tusobole okwenenya, tusobole okubeera ku sayidi ye, tusobole okutambula nga bw'atwagala. Kubanga kakati oli yagenda n'agamba kyangu nnyo okubuulira omuntu atategeeranga ku Katonda
okusinga okubuulira omuntu eyategeera kati oba ogenda mubuulira ki buli kimu akimanyi kyovula nze bwe mba mbulira sisoma byawandiikibwa bingi ebyawandiikibwa byonna mubimanyi mubinsinza n'obinsinza naye obubaka buno Katonda bw'atuleetedde twagala okumwebaza kubanga atuwadde omukisa kuyita mu tekinologiya kuyita mu biki ne tusobola okubeera nga tufuna obubaka nga buno obubaka obutuzza eri Katonda buli lunaku naye Mukama atusaasire tuleme okufa nga tetumutegedde tuleme okumala obudde bwaffe nga tuteekateeka nga tuteekerateekera balala bifo nga ffe tetulina bifo njagala nsoma ekyawandiikibwa kyange kino kye nalowoozezaako nga nteekateeka samoni eno ekiri mu Matayo 24 olunyiriri olwa 25 nedda Matayo 25 24 olunyiriri olwa 42 n'olwa 43 nga maliriza ndi kale mutunule kubanga temumanyi lunaku bwe luli Mukama wammwe lwalijjirako nze nabagambye edda mbagamba nti mutunule kubanga temumanyi katadde we kanaazikirira naye kino mukitegeere nti alina enju ye singa amanya ekisisimuka bwe kiri omubbi kyanajjiramu yanditunudde teyandirese ennyumba ye kusimibwa naye olw'okubanga tetumanyi kiseera twetaaga okubeera nga tweteeseteese twetaaga okuteeka mu nkola ebintu Katonda by'atubuulira twetaaga okuteeka mu nkola abooluganda ffe tuyinza obutasobola kuteeka mu nkola naye tusembeze Yesu mu bulamu bwaffe atuyamba okuteeka mu nkola ebikulabula kwonna okuzze gye tuli okuyita mu myaka gyonna gye tulina buli omu gy'alina nze Katonda namutegeera nkyali muto kati ndi wa myaka 52 samoni ze mpulidde nnyingi nnyo naye nina ebibi ebikyannemeddeko ebikyagaanye naye death can strike anytime era kyekyokuyiga kye nafuna mu kugulu kwange kuno death can strike anytime weba strikinze are you ready lwaki ogaanira mu bibi lwaki ogaana Katonda n'akulabula n'aleeta ababuulizi n'ayogera bwe n'ogamba abo beeyita abakristaayo nnyo bo batuukirivu nnyo obooluganda Yesu azze akulabudde ti va mu kino va ku kino bwe n'otandika okujuliza abo bo aboogera bo batuukirivu nnyo maama tunaamala kutuukirira tulyoke tukubuulire Katonda takyayogera nga Musa bwe yajjanga n'amugamba ati gamba abantu kolabe bati ayogera okuyita mu bantu abalala ate era ffe aboonoonyi Katonda ffe bagenda okukozesa okulokola abantu abalala n'olwekyo bassebo ne bannyabo samoni zino ze tuwulira ebigambo bino bye tuwulira ebigambo bino bye tusoma mu lesoni ebigambo bye tusoma mu Bayibuli ebigambo bye tuwulira mu nnyimba bituteeketeeke olw'obwakabaka obugenda okujja bituyambe okubeera buli kiseera bwe tutambula bwe tufuluma bwe tuyingira ku mirimu gyaffe makanisa gaffe mu famire zaffe mu bantu bonna okubeera ekyokulabirako ekirungi ekiyamba abalala okutegeera Katonda okwo kwe kusaba kwange mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe Amiina nnyo amiina nyabo tweyanziza nnyo tweyanzeega olw'obubaka obwo obulungi bw'otuwadde obadde obwedde ozanyiramu ansa yange olw'ekyo nange kye nayiseemu ate nga naawe otuwa experience yo ekyange ndi kirombojja lwange lwendifuna akaseera nange ndibabuulira n'obuwanguzi wa we buyita bwe bwali ijja kwogera bingi mpozi bunnama wansi saasaba bulamu wabula okugamba nti Mukama bwebanga yessaawa teekateeka obulamu bwange kyekyoka kye nali nsaba